Abantu bano balina embiranye zigenda mu maaso era kati batadde screenshot za Tamale Mirundi Junior ng'asaba nga yeegayirira n'okusaba Juliet Zawede ssente. Ne bagamba kino Juliet Zawede ssente okuba nga teyawa Tamale Mirundi Junior ssente ekyamuviiriddeko okuba nga Junior avayo n'akola comments ez'enjawulo ku Juliet Zawede. Jjukira Junior yakoze interview ku mukutu ogwa Sakozi gwa Gospel Live era nga yalaze nti nno si mumativu oba si musanyufu n'engeri Juliet Zawede yakwasaganyizza mu birthday ye. Era n'agamba nti ku level ya Juliet Zawede n'emyaka gy'alina yandibadde ali mu charity, alina abantu nga Bahamu nga ba Ajiba Kaluba n'abantu ab'ekikulanga ekyo bagagga banne. Eyo genda mu bbaala n'andika okuba nga anywegera Chameleon, n'andika okuba nga ayiwa omwenge, n'andika okuba nga yeekola obusolosolo ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Bushoke omuyimbi okuva ali mu ggwanga lya Tanzania. N'agamba bino si birungi, aba yeeweebudde, aba yeemazeemu ekitiibwa. Omwana n'ata screenshot n'agamba munno bino byonna abyogeza mpalana kasita bamumma ssente. Screenshots nga ye muzirabaawo. Juliet Zawede takyakwata masimu ga Tamale, yakomamu wa ssente zaali za gunu zaali za taata we ng'akyali mulwadde. So ensonga bwe zito bwe ziri munnange.